Okwebaza abo bonna abasaliddewo eggwanga nti DP wetwogerera kati esimbudde naddala mu kibuga Kampala era kyensuubira okutandikirako kwe kulaba nti nkumaakuma abo abangi abakoseddwa ennyo mu mbeera ez'okusooka okuvuganya munda mu kibiina kya Democratic Party naye nga tugamba nti 2016 egenda kulaba nti ababaka abasinga n'abo bonna abali mu kibiina kya Democratic Party nga beesimbyewo bagenda kuwangula ebifo eby'enjawulo n'olwekyo tugenda kutandikirawo okukola n'olunaku lw'enkya nga tugenda tukonkona buli ku mutima gwa muntu tulabe nti abantu bafuna amazima n'obwenkanya n'okuddamu okwagala ekibiina ate n'okiwangulira ebifo eby'enjawulo. Kituufu abantu bangi babadde beesimbye ku bifo eby'enjawulo naye waliwo abeesimbye nange ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Democratic Party era nga bakimanyi nti nsingala wala naye ate nze njagala nnyo emirimu gyabwe gye bakola era njagala kukwatagana nabo okutandikirawo n'eddakiika eno okulaba nti tunoonya ebifo bingi nnyo eby'enjawulo kwe tuyinza okulondako ne baweereza eggwanga lyaffe aye ne baweereza n'ekibiina kya Democratic Party n'olwekyo mbasuubiza nti tugenda kukolagana ffenna.